Ku ntandikwa ya wiiki eno, ekitongole ky'enteebereza y'obudde mu ggwanga Uganda National Meteorological Authority kyategeezezza ng'eggwanga bwe ligenda okufuna enkuba okumala ebbanga lya myezi 4 okutandika n'omwezi guno ogw'omwenda okutuuka mu gw'e12. Kino kye kiwaliriza ba minisitule ey'ebyobulimi n'obulunzi okuvaayo okulabula abalimi, abavubi n'abalunzi ku butale balina okukolamu emirimu gyabwe mu kaseera kano baleme okufiirizibwa. Alex Lwakuba, komishona w'ebyobulimi, akubiriza abalimi okuteekateeka ennimiro zaabwe mu kaseera kano n'abamaliriza batandike okusiga. Bwe muba temwateekateeka, kino kye kiseera eky'okulongoosa ebisambu abo abaali basize mu ogw'omusanvu oba ogw'omunaana, kati mutandike okulabirira mukoole era mulondoole nnyo ebiwuka n'endwadde. Mu kusiga waliwo ensigo gy'abakubiriza okwettanira naddala mu kiseera kino naddala esobola okugumira amazzi amangi. Tugamba nti musimbe kasooli w'ensigo nga Wema, Champion, Bazoka n'ebijanjaalo ebikoleddwa wano ab'ekawanda bye bayita bya Narobini. Mukuume ebitabo record keeping okuviira ddala essente ze muteekamu mu kuteekateeka okutuuka ku ssente ze mujjamu nga mukungudde. Ono agamba nti waliwo n'ebirime ebisaanye okusibwako essira mu kiseera kino naddala ebyo ebyetaaga enkuba ne balina okwewala nabyo babyogeddeko. Kasooli, muceere ogwa ku lukalu, omuwemba, obulo, ebijanjaalo, emmere y'ebijanjaalo, ebinyoobwa, soya na empindi oba muzimanyi, the peas, n'emmere ey'omu ttaka, bibalugu, miwogo, mayuni n'emmere ey'ebikoola. Kati ku mmere eno erwawo b'ebirime ebirwawo nga ebitooke byaffe nga emmwanyi, koko, amajaani, tulina na bino ebyakajja kati bye tuyita ebya cashew nut, tulina n'emicungwa. Okusima ensalosalo wamu n'ebinnya ebikuŋŋaanya amazzi ge gamu ku magezi agaweereddwa abalimi. Kuba ereme kukulugusa ttaka, musimbe mukole ebinnya ebikwata amazzi era mukugire n'ettaka eryo. Ate ye Dr. Robert Mutagwanya akulira ebyokulunda mu minisitule eno akubiriza abalunzi okwettanira okw'ebisolo byabwe eddagala ery'ebiwuka naddala mu kiseera kino mwe bitambulira ennyo. In the livestock sector, it will be advisable that you start deworming right now. Era n'endwadde ez'enjawulo zisobola okweyongera mu bisolo ne basabibwa okwongera okuzifuuyira ennyo nga kuno kwe bagasa okubigema. Especially tick-borne diseases in the animals. And here we say that where you have been spraying against ticks once a week, you should start spraying twice. Ate abalunzi b'ebyennyanja bakubiriziddwa okufaayo ennyo okutereeza ebidiba byabwe okusinziira mu bifo mwe biri okwewala mukoka okubikulukutiramu. Because if you do not site your pond properly, they are going to either receive too much water and wash away all your fish that you've stocked, or receive very little water and then make sure that your ponds, your fish do not get enough water, and if they do not get enough water, they will be suffocated. Enkuba esuubira okutonnya okuviira ddala mu mwezi guno okutuusa mu December, kale ng'abalimi n'abalunzi balina kuba beegendereza obutafiirizibwa. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.